One chali wange yandetera yangambalo muno ngenda kujja ku studio tuogeremu nyankufunire manager kuteke mu sente. Ngamba banne mbonye munyi. Banga lyembonye munyi alhamdulillah mulete. Guy yagiya mu motoka njao ku studio. Ne chali bange yono musajja gwe nagambi tuogera. Anja nkuteke mu sente ngakolera video Franka. Akugulire motoka bishane nchachaika bannange. Ha! Ngawo manyi. Kati tunyumya atali kokwatirira atya nga tuddawo kati nga wonanyumya n'omukazi akwatira wakwata ko we batyo kitegeera andi nkijjayo kale like nkijjayo we nagenda mu kigo fuka mba nfuluma kaganye kankuba ku bbina anti akonna kali kafiiridde mu kigo nga ekke nakakuba light era itichinga sigira abajikasuke mu banga ndabe nakutelamu empeke golozo kwana kawala kumbe kano bakatumye bali bali nabo ne bafuna yaka no musiyazo omulenzi naye nakwana yakawala kumbe akaletera no musiyazo omuwala okitegera kati bajjanga ono musiyazo omulenzi alina yigira bali ne bali bayigira bano okategedde kati basiyaza abalenzi batuma obuwala bakutega akawala n'okakwana tere empeke mu byokunywa bakusaka totegedde webale ozirikane bakusiyaza n'abasiyaza abalenzi bakwana obuwala kumbe babuletedde bano abawala ine kimi bye yakolanga ateeka empeke muki twagenda we yakwalo ne twagenda ne twayawo ne butusumbuwa butya kwata kabina bukwata ko kuja ne kumoloka hello my guys how are you ninga musajja ngani buno guys nganze ndayine mundu bane singa nakatabi singa ndi buli wentuka anti kati tatokkirizibwa kutta kituufu ne waliwo wokakibwa Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenali eyo. Eno yera Bongo Chaite Foundation. Tukola art for charity. Nga tuita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano kula Bongo Chaite Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Chaite Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwetuli amanya bamita Rima Sam oba metanikra Bongo weewaawo mukama n'olwalira lukeseza era tuli wano lwakwagala kwe tetuli wano lw'amaanyi gaffe oba lwa kibalo kyaffe weebale kumusaba obutakoowa obere kukikkiriza nti Katonda asigalayo Katonda atayongerwako era tegattibwako weebale kukikkiriza nti yakimanyi obeewo era nebyoyitamu byonna yabimanya weebale kukikkiriza nti nebyo ebiganye mu bulamu bwo biganye kaseera buseera enkya bigenda kukyukira ddala era maloboozi agakyasinza okuba agegonjebwa njagala nkutegeeze enkyenkyo genda kuba bulungi teweetuga togwa mu maanyi teweekyawa totandika kuwulira ngena bujja kwabo abayina ng'olabanga gwe abakuleseewo Katonda ffenna atwagala nnyo era tutokekera mu biri ebituufu mikwano gyaffe ekituma na Bongo Chaite Foundation tuli mu kuzimbira abaana ba ku luguudo ssomero konna koyina essomero lino liva ku primary 1 mpaka ku P7 wadde nga luliko n'ebyemikono vocational center. Ebyemikono byonna nga bw'obimanyi kutunga kwokya byuma kuba bifaananyi kukola ngatto kukola nsawo kukola ngoye buli kimu kyonna essomero lino Mafi 516 lyajja okujja buli kanako ku luguudo tukoyo okulaba obwana obutavisa Katonda waffe ekitiibwa olwo tubutwale Kamengo tubuyigirize Katonda busome tubukenkule bukomewo n'olwo nga buze kukyusa nsi yaffe obukenkufu buno bugenda kufuuka obukulembeze obwenkya bugenda okufuuka abasumba ab'enkya bayinginiya badokita
n'abajaasi ab'enkya. Gwakooyo okulaba omupoliisi ali enguza, akooyo okulaba omusumba ataweereza Katonda waffe bakifuula nenga, gwakooyo okulaba nansi aboggoka, gwakooyo okulaba omuntu omukodo, gwakooyo okulaba omufuzi erowoozaako yekka. Ke kaseera tuyimirire tusituke tutondewo abaffe era tuteeke emitwe oba tuwembe emitwe mu kuteekateeka abaffe. Nze nkimanyi kigenda tuukirira. Essomero lino limirirawo na kusiiga bifaananyi. Gwagamba nti eddoboozi ndiwulidde tuwe ekifaananyi kimu kitusiigire, tusobola okusiiga nga bw'oli era akasente ke tujja mu bisiiga ebyo ne tukateeka mu kuzimba essomero. Batusabye bukadde 8 mu emitwalo 4 okulisereka bwe tuli mu kutunka nabwo. Tuweeyo akalimu. Bwe naawe agamba nti sirina akalimu naye n'ekimu kyange eky'ekkumi ekyensoso kituteekamu ku lw'obwana obuto. Waliwo ne scholarship identity yakadde kamu n'ekitundu omwana wo omufuna member w'okuntikko Rabonja Charity Foundation kikyafuna tumusomesa okuva mu primary 1 paka mu P7 bwereere, era identity yeggwako ku myaka 18. Omwana aba member paka ku myaka 18 bw'amala okusoma P7 nga tumutwala mu by'emikono nga nabyo tubimuyigiriza wadde okuva mu P1 paka mu P7 ebyo byonna abisoma ayiga eby'emikono, naye era tumujjuliriza wali nga amaze P7 n'addamu n'abisoma n'abikakasiza ddala. Tugenda okukuwa omwana wo ng'afuuse CEO omujjuvu. Oli mitala w'amayanja, oli Kadaama, omwana we akutagaza, bangi bankubira amasimu sinawe nteeka mwana. Omwana maso yakadde kamu n'ekitundu mu kisulo, muyingiza ekisulo ku Rabonja Charity Foundation mundabire ekyayinza okuba ekika ekyawaggulu. Tumusomese Katonda, tumusomese buli kimu, ogenda okukomawo ng'omwana we akuweesa ekitiibwa. Weewaawo mulo yatonyiiga nnyo naawe. Byentambala mulo Genesis ntandikira with a lot of peace. Balai kiri kitya Naze naye oli fresh olimba mbadde nirabidde soko nkuba omu t-shirt nsonyiwa mbadde menye etteeka. Omwana Katonda aliyo campaign #not Sodom among children. Nagamba nti buli guest wange akyala wano ateeka okuba ekitundutundu kuffe kimukakatako. #not Sodom among children. Tukoye okulaba abasajja abasiyaga obwana obuto, abakyala abasiyaga obwana obuto. Tukoye okulaba ebisiyaga mbaana abato, abantu abasiyaga abaana abato tubagambako ne bagamba titwalana followings zaabwe. Tukoye okulaba emize emibi ekiseera. Gwe mwana wa Katonda ali t-shirt eno ya mitwalo 5 nawe osobola okugulayo t-shirt zitukendeddeko. Tetwagala campaign eno eponduuke. Nange nteekamu nawe osobola okunyamba ne tuteekamu t-shirt ya mitwalo 5 soga nti kangule t-shirt ya 50 tuzigabe mu butale. Buli celebrity gwenkyaza wano alina okuba nga akolera mu t-shirt eno. Aye tukoyo zigabana nti yambalamu ojimpe, njagala buli gwenji atwale butwaza ayongereyo enjiri. Situka gwagamba nti oli muzadde, va mu comment section okumpandira mu comment section laga nti bye tukola obisiima. Omuzadde alina abaana, situka osupporting campaign eno. Tolinda bisiyaga byekangira mukabina ka mwana wo nga bamusiyaza ajja omusaayi. Tolinda bambanga amato bikabikako twali byakubikaka abanafe bafa bagwawo. Tolinda titube kyakulabirako eri abaana abato omanye nti buli kyokola kimuwa ekifaananyi eki. Bino byetuuza abadda mumaleke byetuuza mabega bagala obbatereza bwana bwayononeka balina kulabira ku nze naawe. ekyo kitegeeza ki ekyo ekiriwa kayimba awo ba chapter ate beggaddwa oba ogudde chapter ndala kuli kali mu lutabaalo. Entalo zibadde nnyingi. Nakulabye ku Delta, nenkulaba ku Sanyuka, nenkulaba ku TV kyeyawo endala. BTM, nenkulaba ku Galaxy. Ngoba kiroto. N'omusajja yakubba kakono. Nali musse. Ku busungu wayogeza ngo ngamba nti onoonya kakono. Sule. Kakati. Ne ku kusanja walesezanga mweraja. Waliogeta kungozesa ensobi mbakunyigirako. Nedda babbi wanyigira. Kakono nali musse. Off camera. Ngenda ku Galaxy awo. Nakerawo nakasijana natambira nakerawo sa musajja ngamba sawe emu litacha bana akatuuka ako nabeera side zaawo yali ategedde nti ngenda kujja ngenda kubeerako najja bwampesereza emitwalo emeka 3 oyatuuka ngamba kasita nalabye kuoli nenja nkuwa sente zo biki nemugakati zimpe mbale ziri ku ssimu mani mayi kakono akola ku Galaxy Kakono boy what detacha
era yatuuka wali nga buli omu amusomera okimya eki ale musirwanze kyabani w'abalema nemuga Kakono nno ggwe era namuga musereza akankoleremu challenge 6 yazikoze tannakola yangamba agenda kukola neweziramu okukwatako n'akonako okubiri ngenda kukamenya asigaze buggulu nga eno waggulu ali ati ndi muzibu nnyo yana namugamba wewe nangamba ate taata biki nemuga si bya content nja kukuba tosobola Kakono omusajja alina akono kamu nze nina ebiri jasebalina bateke yasinga kukuka muteke Kakono yasinga kukuka ku lulimi wano genda kulayibu deta alinawo kyayina wampyezi Kakono oli wampyezi wenkukwatirako kati olina wankwasa ekiso amanyi ndi muzadde nga womanyi ndi muzadde tata gifuti gifuti gyali ali mu kusomero twakoma okulabagana ng'onyumiza engeri abasiyazi bali bakutidde ku CBS FM ng'onyumiza amasimu ge bakkubira olinagamba nkakisoka weeyambula ompereze kufaananyi werere nkuwa abo bonna nabagoba kuba kati jjukiraawo we nabuukira ne my system nti gye bali oyo nekyali wange yandeetera yaŋŋambalo muno ngenda kujja ku studio twogeremu nyankufunire manager akutekemu ssente ngamba banne mbonye ebbanga lyembonye alhamdulillah muleete gayi yajja mu mmotoka njaawo ku studio nekyali bange yono omusajja gwe nagambye twogera njala nkutekemu ssente ngakukolera video ya Franka ankugulire mmotoka bikyane nkyakyaika bannange nga womanyi kati tunyumya ate aliko okunkwatirira atya nga tuddaawo kati nga wonanyumya n'omukazi wakwatako webati okitegeera anti nkijjayo kale like nkijjayo tebajja kite njagala nkijjayo ate nze njagala ate anyway toddamu kunkwatirira kale gaya nkwata muno ngenda kukuba bansibe kale muno ngenda kukuba kyokka byako ekibi ate nze kenyini ndi weapon sigambe nti nyina kuba abantu bonna ate akuba weapon ngawe yakuba Kakono nja sagala kukola mada kati nyinanga nenga sagala kukola mada nange sagenda ate midabiki neno kuba sikulungi sikulungi naye nsobola okiriza wali kipesa ati sekyo just nayongeddemuko nadda sebyo ebyo si bituufu engeri gye wali kipesa mu kisenyi kalabba gwe gayi ankwatako kati njagala kati nga unaba n'omukazi nga bakunyiganyiga amabeere nemugamba ssebo nemugwala wefuge nedda ate kisagala osuba emikisa biki mikisa ki nze nkulidde mumikisa obulamu bwokka mukisa okuba omulamu ati gayinze nespimamu boyi wange ngakkiriza bikirimu ngamba ekkirizaako okoleki bayina gamba okkiriza eki mbona managing yogera ebintu mubutuufu bwayo mba managing nayezomugamba ati nganye ona managing omugambako kyoganye oba eryagamba kkiriza yalowooza nepimye mbu sijja kufuna biki naye oba ye yali amanyi kuteekeye kuba gayi wange oyo yali asuba n'amasuba kati ngendayo nkonkona naye ntuuka nyingira nga biyingizi owangeolaba gayi ngenda wakyali wange tanzikiriza kuyingira mu nju ye sitole ki naye olingizayo nga waliyo engoye z'omusajja waliyo bijuyisi ebintu ebyebbeeyi ng'ate omulimu gwe ngumanyi akola mulimu ki wali awo takola byamaanyi ate bijuyisi byetaaga sente mmeka ayinza okuba yali akubyemu akasente ke yali akola muowino nga musobola omumanya zaafuna nga basobola kugula bijuyisi byakunywa byokka bya mitwalo 10 just byakunywa biki napa naawo n'ekisoda ekinene mulo nja kukusanga ku studio genda toyingira naye nabyamu omusajja nga iPhone azireese biki oyo yakuleetera manager ya kyali wange wali awo mutoolo kale nemba nga mubuusabuusa businziira ngamba yaleeta manager nga anyway kati yagamba kkiriza ngamba kkiriza kati awo nga olw'ebirowoozo mpimamu ngenda mukalazaako ndaba abantu abayisa we batyo kalaza kana akakabaala nga tugenda mu bunaiti twabeerangayo DJ Shiru night kati night ya Shiru ekuba
kati naye nga mulimu bugayi bubati alla nga bwambala obuntu bw'abakazi musajja kati oba wakatuukawo jukira oba ogenze ne ka flash kubamu ogenda n'okawayo eri mu DJ's box nodde n'otuule lagga oyagala kubamu oluusi ovuddeyo taddeyo kawalagiko naye nga tumatidde toyinza kunywa oba otegeeramu of course tekakyusa ku bwongo kavaibu waliwo akakyusa waliwo n'ak'ekigero ng'omusajja omugezi sirina zabbaala kutumya bbiya nze zeyimba ntudde ogenda wakuleetedde bbiya nayiro 2 abagambye zizo ngudde mu bintu kale odde mu mitungo oli muto noonywako nowako ne boyiwo oluusi addaze fatalaga ne baleeta endala nomubuuza ani azigula agamba uli ogenda akagayi hello naye nga kasajja nemugaba beera serious nawani agize oli oze nyoka amazzi twagala okuwemulira ku programu etukuvu koze erimu n'omwoyo de ati ntekamu n'ebyafa gaza ebiki gwe gayi nga kalala kajja how are you? I like your music. What's going on there? Kati waliwe we nagenda mu kigo fuka mba nfuluma kagayi ne kankuba ku bbina anti akonna kali kafiiridde mu kigo nga ekke nakakuba layiti layiti kinga sigiraba gikasuke mu bbanga ndabe gikasuke mu mulo walijeo kamera ojakatemamu ako sokoleke ojakatemamu tolina muprotect tuzanyemu engeri gyonyimiriddemu nedda ani badde kubeeru eno balengeragira bwenti bamukwate kusala onange nkulaba nnyo kale lwakuba ndikibwa byo nedda entalo nnwanye ningi osudde eggaadi sirina eggaadi gyensuda bw'oyimuseba otyo osudde eggaadi badde ate empima gwera batantekedde pikinga awanti mbaluzira wala nze okirage mulo tudde wali ne osegede gyetulaga speedinze mulo netujja tuzanyemu eyo okwekubamu mulo jakutta saakundi yako gwa butemu jakutta mulo kati omanyi waiti yange be bashakibu kati benjagala ate tebayinaamu awo naawe anti era nanyize nnyo bashakibu anti kati njagala omukubye omukono guno guno bagusibye guno gwe tudde wano gayi akuba kabina bannange sokanemu togeze tokozesa bikolwa anti wanti ova mu frame baba tebakula nagamba nnyabo oba okola kikino nanti neddobozi jjukira wembanjireeta naye empewo ekaaba nga ekutuuseeko anti ndabateka abagwaka abyemimiro anti kati wano sigituuze njikutuuzeeko ekaaba ebyaddala kuba tuli mu byaddala bino byaddala ndi mu byaddala nze uteko kabina anti nkunyumiza ekyaliwo byaddala kale ebintu byonna njekaka kati zino si byaddala naye onyumya ekyaliwo anti era byali byaddala kyova kati newonyiza kati bya byaddala tugende maaso naye tonkyankalanya kale ize busonyiye naye kati nsonyiwa busonyiyi tugende maaso gwe gayi mukuba yali yenkanawo bukulu buvubuka 23 awo negwe bwalinga bungi obugayi mulazaawe nga bulina ekikomera gye busulamu awo ku salame obumanyi obwo awo wenyini nga buyeterevu bwana buto obumanyi bulungi obutegedde wammaggwe obumanyi twakubiranga awo wansi wamma omupiira nakusanganga nga waliwo ekikomera era nga tuyitawo tumumanyi bubeeramu vubuka nga 3 buto webuti naye nga buvubuka naye nga bweyisanga bakazi nga bweyisanga bakazi bumaliya butedi erinnya lya mama bikira mariya ne buliyisaamu amaaso bube bumaliya era bwakato 17 bakalimi nti gwe mariya kati naye kati kambuuze ayera bwalinga bunaku ali abuzaabuzibwa ate kati okukola ekibi kizagaggawala sitaani kuba bwabeeranga kikala nga busulanga mu ddoomu
nga kyebeekolera omwo nga bashootingira video era kusalama teri atabomanyi kirabika anti ng'owulira obutanda nga bukaaba bukwata video kuzisindika kuzitunda bagamba bazitunda eyo Kenya mbu sinako nange bujulizi yono Bianca gyagenze Kenya wali akatale mbu video bazitundira ddala Kenya nti kati we bukwata bulina account mbuko baziteeka ne babusindikirangayo naye kati kagenda ate okumala emyaka 2 mu busiyazi nga kazirise tekasobola kawunye ekivundu nali nkunyumizaako we nasanga Bianca tunyumizanga twasanga Bianca ku studio wa Temperature Touch agent yali agenze kukola kayima ne Temperature Touch omulawe mbalawi agent alina kayima ne Temperature twali tugenze kukola kayimba ako tusangawo Bianca ene kyali wange twali basatu ne Gaddafi Bianca tuyingira mu studio nange nali manyi Bianca mu kawala nali sikalaba bisale kakachabera ne mwanje nenga sikamanyi Bianca berako ne mwanje Bianca berako ne mwanje nenga tanayo noneka ebyo nga kamukolera challenge ngolaba akana kaina buzibu kati tugenda ku studio nze nali mu vibe zange biki eziriwa nali nze mu vibe zange tamanga nzo zina don't joke with me don't joke with me kairungi I'll kick you tutuka mu studio ndio agent batani ko yimba ne Temperature Touch ndaba akawala katuddawo kaliko simu keko zanga bawala wallahi nzana wallahi ne chali wange atwabyogera kawo ne twekubira nto nyimayo oli yali Bianca gwe twasanga wa Temperature noza kali kagala kuyimba nawo kali kazefata kati tetwakefasa nnyo nga womanyi nekajja nekafukamira so ma anko jendi sato anko kabuzo omwomu jendi nengamba Gaddafi mwana kala kana akato kawala ndonge ntesana mu bwana buwala buto bagenda kakulusanya wala inatumanyi kawala Gaddafi nanga abambika kato kayingide industry nga kakyali katu bagenda kakosa meka ngemeka Bianca nga omulaba omwaka sanga kaine meka ne kati we kasitukawo nikagamba na ina charger ngo mayenze mbera ku charger anko esimanga liko ku 2% manesa madensa bo charging liko anko konse it's okay nika wa charger yani kage nikemolera ku boy wange nafu nikafuluma hati ngawo manyira abanigo pima monga ngembi na sali ngatika ina kabina ndiga ngembi na sali nga wafu ngasima savu ngatika ina kabina sali erinya sali mwali koze erinya sali lina erinya lya muntu kale muluniga sali tewali tainaawo sali wafu tamalayo oli wasali lo yango oli wasali oli fogo mawaiti gafitokiriza ngate bono buntu bugira sati ya bei mitwala 26 bishi ya gwe akana kawachaja kagina oli naga ere bina takoli kumbe Bianca fe tumanyi kati ana katoko mali mwakasasira namorodo bo katobongo buddukidde omugenze kabila ka just ngaona oli ngawa nagamba ntunako we nkole byange kana kato ati choka tiso kwana kana kato just fe twa mwana bamutya kana kato olaba choka tiso akuntulira no gamba nti mulo oli musegu ya tochindaze ntoli mutamivo oli komoyo umalagenda kutamiro lyo tosa kufuna nti mulo oli muntu wakatonda ne maso nkiraba nti ndiko mwoyo akana kakirira madala ngeno fuka nsanga bakasazeko ani gayi nga atokota akana yali mayirungi wansawo nge wa Temperature nga atokota Bianca mulenzi omusajja nga atokota omusajja naye yali amanyika wala yali amanyika wala kati nzikirira madala mboza omukulu Temperature bafukako wanti okirira we mulo okirira we nkasanga ne wazinga gayi akalimba tuwa no badange
sabifaako kati nze nanyiiga ngamba yinga kana kato omusajja nga gukomeri musajja omukulu kwana kana kato myaka 14 Bianca alina emyaka emeka kale pimapi amwe mwamu simanyi kuba nange jompa sije nina sibbanga ddene pimapi mwe kyakuyiso mwana omuto sibbanga ddene mwaka guwedde walooza kalina emyaka ng'emeka nakalaba mwaka guwedde walooza kalina emyaka emeka simanyi abaana ennaku zino mpiki ate kale gwe walooza kalina emyaka emeka 18 awo 17 ate 18 tebamu kale tugende n'ekyo nga yatokota akaana nga wayiwako nemuviira kati bwe yana neefula nayogera nnyo naye nga oli bulungi nga okitegeera oli bulungi obuze kati we naye nga naddamu wakwatako kati bano byamala okukola ne tugenda kati luvannyuma nnyo mbeera ku TikTok ekwo ndaba Bianca nezijjukira naye nga sikakasa bandi awo kyali wanga nkubira nti mulo nti wangi okimanya omwala gwe akaana ke twasanga wa temperature akafukamira tukagamba mbo anko mujebaleko okimanyi Bianca yali mulenzi simuwala kwanza olimba ne mwana nange nakirowoozeza namulabye wano nangamba yennyini nemuvuze nga kennyini ngamba bannange akakaana nti watokamanyi solooza muwala n'ogenda bina bana bategula simba kati gwe mwana Katonda ali eyo Client Beauty World oyina endwadde z'olususu oyagala kutuukagana na mutindo gwa mulembe mutebi tobuzaabuzi banogera ne baguza evvu tukooye okulaba abantu abatabula evvu ne badigatta mu kamyu ate ne baliguza bannaabwe nga babagamba nti bw'olyekuuta mu feesi tigenda kujjamu embalabo olumala okukimala okukikola ate batandika kusekerera ng'oddugadde olinganga lyanda wali oyagala kweyolusa n'okona wali oyagala kugejjamu wali oyagala kugamu byonna nebikutabukako oyina mugaba omubiri gukulukuta Dr. Planet yagamba leeta endwadde zonna ez'olususu azimenyemenya azitemeetema akuddiza olususu lwo nga Katonda bwe yalutonda obulamu babulwanira obulungi babulwanira era n'okuuma obulamu kyabwa Katonda tosobola kugamba nti Katonda wange mwagala nnyo nga teweefaako tokuuma bulamu Katonda ayagala abantu bamuweesa kitiibwa weesa Katonda wekitiibwa ng'ogenda Client Beauty World opposite Climax oba okulinaana Stanbic Bank Stanbic Bank weefunire ekizigo kisemazigo olwo nno olususu oludde buto kumene ddembe gwe ogenda okulaba Bianca nga musajja mwana muvubuka era ne bannange nebazadde ba Bianca bo bali simanyi anti kakati nze ndaba nayo nonekanya ne ndaba nga kino kiyitiridde naye ate waliwo ababaana ebetatenza ate awo ndaba nga ate omwononefu watukira olaba omwononefu nti ono ate ayitiridde omubi mbaka kati Bianca mubi mbaka namuzango naawo naddamu namuzangawo ku Jovia City yali sho ya sanyuka nali ngeze yimba era ne kajjaawo era katambula ne lunne lwake ne lunne lulinga luwala naye bali abaana ndoza bakiti ekyokuswala gwe nolabanga buli omwaka kutunuulidde ate weyalaga nti akwenyinyadde nosigala ng'oseka mayiniga tudda wano bwewakuba eŋŋumi tebakufulumya bbaala naddukayo nga ndaba mukubi yenenzija nanja yimba nze nga nina akayimba kange wayase njakakubamu ngende ku studio nebake nkomawo gaya ngamba maipulu nga mpachu omaze okuba oli ali mu kinaabiro akaaba ngamba kanebuzebuze ku pulu zanya mu pulu awo negezanya ne eshati yabulabe ayina yankubako kabina bara yonna ngejjudde basiyazi olaza buli omu agyevumaawo okitegeera nakuteramu empeke golooza okwana kawala kumbe kano bakatumye bali nabo ne bafunayo n'omusiyazi omulenzi naye nakwanayo akawala kumbe akaleetera n'omusiyazi omuwala okitegeera kati bajja nga omusiyazi omulenzi alina oyigira bali ne bali ne bayigira bano okategedde kati basiyazi abalenzi batuma obuwala bakutega akawala n'okakwana bakutera empeke mu byokunywa webale ozirikane basiyaza n'abasiyaza abalenzi bakwana obuwala kumbe babuleetedde bano abawala ekimi bye yakolanga ateeka empeke muki kyova nze ongera mu bbaala wemba nsumudde ecupa ya bbiya newemba ntamidde nnyo ngenda nayo mu ttooyi ntagala nayo
ntagala nayo wekanga bakusiya zenga tutegedde buladi togenanga mu bbaala n'olekawo omwenge gwo n'ogenda mu kiyigo at least toddamu gunywa toddamu gunywa oba nze bbaala nagwo nemba kuyamu loodi ngenda nagwo mu kiyigo gwe kati bana abawala bo omukazi ogenda n'okwana omuwala gomanyi girlfriend n'akutera empeke nga kasibye embina nogaba bannaye ate kaze era mu kugenda nako wano oba omanyi ogenda wakawala kumbe kakutwala bakusiya n'omulenzi wakwana omuwala naye amuteramu empeke kugambye firimu zaali awo kubanga fengeri gye twali twasula awo ne DJ Shafiki nga era obiwulira nti leero bakoze bati okitegeera akakabala kaali ka bulabe era nze kannemesanga nnyo kuba tekaali kanguliza nga DJ Shiru we tulina omulabirawo naiti ye kati nawo bwabala nti naiti eyo ebamu abantu ekwata kati nabo nga bwenyigawo twagendawo era kuwayo netwagendawo ne twayawo ne butusumbuwa butya kwata kabina bukwatako kuja ne kumoloka hello my guys how are you ninga musajja ngani buno bugayisi nganze ndayine mundu bane singa nakatabi singa ndi buli wentuka anti kati tatokkirizibwa kutta kituufu naye waliwo okakibwa tewali mbeere ina kukaka tulina kukanya kusaba tusabire buli alina omuze butakkiririzaamu tetutako silensa kulaba saagalya ddala muntu musiyazi nze njagala nnyo abakyala abo bansanyusa kale tukyawe nnyo emize gyabwe ne tetubabuula kuba nabo bantu nga ffe twongere okubabuulirira tubalaga obulungi bwa Katonda waffe tugende gye bali tubalage nti nedda ekikolwa kye bakola kibi ku bantu abakulu nze obugumiikiriza bwange bungi nnyo gye bali ng'omuntu omukulu ali ebisiyaga nze obugumiikiriza bwange gy'oli bungi nnyo kuba ffenna Katonda atugumiikiriza naali kyesitagenda kusirikirira kiri kimu kyakulaga nti ekikolwa ekyo kyokola Katonda takyagala yasanyawo ekibuga kiramba ogenda vunda emabega ogenda kuwunya bubi ogenda obulamu kubuteeka mu mbeera nga tewali asobola kujjawo ogenda tutuuka mu kiseera ng'oli mu kisenge ky'omwo ovundiramu omu nga tolina gosobola kubuulira kyama kyo ng'ensi yonna omusango yagukusalira akaseera kakyaliyo nga tolina tuka ku levo yagenda kukola sajjale mabega eyo nga tolina tuka ku levo yakufuluma byenda nga tolina tuka ku levo yakufuluma amasira mbadde ensaba omuze ogusuule wabula ggwe akabasanya obwana obuto awo tewali mukisa nagumu bwe tugenda kukuwa tetugenda kukuwa mukisa nagumu gwali ku bwana obuto va ku kaana akato muleka abaana abato bakule ye campaign eno #tuno #not to Sodom among children #not to Sodom among children leko omwana omuntu omuve ku baana baffe temubayingizaamu birusifaayi gweomusomesa ayagala okiteeka mu masomero gweomusumba ayagala okiteeka mu Sunday school z'abaana gwe simanya pasita ayagala okiteeka mu Sunday school z'amakyaki gwe twesonyiwe va ku baana baffe tuli bazadde temutuleeta birwadde bitagenda kuwona ku mitima gyaffe gwe ayagala otegeka omukolo gwe ayagala otegeka omukolo agamba nti nina okwanjula nina embaga nina house party nina party nina show njagategeka bisaawe nina akasiki nina ki menye kindeke ki city events awe makindi kusarama road opposite ATM woboraga ku office semagadde office kyasinze obunene makindi wano ya disco eyabategesi b'emikolo woboraga genda ku city events omukolo gwo bagwese ekitiibwa tobuzaabuzibwa abantu bagenda kukukuba music olwono buli omu akusekerere bagambe nti ate anko akoze atya omuka akoze atya jjajja akoze atya alese bunyenyenkule ku mbaga yaffe agyonoonye olwonna ate omukolo oguveeko ng'oswadde buswaze byonna betwajja okumenyawo oli musama oli mitalama w'amayanja oli mwana wa wano oyagala tegeka mukolo oyagala kukoma wano kuwasa ku namba z'essimu eziyitaawo wekoonako bukoonyi Stay events webali buli kadde bakulindiridde ne bwe giba mikolo 10 olunaku bagikuba ne bwe giba 25 olunaku bagikuba ne bwe yagala tente etuza abantu 215 zonna weezire ne bwe oyina akakono akatinitini oyagala abantu 25 baka designing ddala mu ngeri ekyasinze okuba ekitiibwa. Stay events beyune tojja kwejjiso wayi
Oba oli wa masali. Okola busayini oba ayingidde Illuminati. Nedda. Ndaba okola busayini bwe. Njagala gatta Kenya, Tanzania, Uganda. Zonna nzikube. Bwoti. Ngezaako. Ono sayini etegeeza ki? Eno. Ndaba kivumo kino. Mbagamba Kenya nzija mugwa 8. Kino kivumo. Okoze otya? Kivumo kyeki. Tekinsongamu. Ne kino kivumo. Kino mbagamba mugwa 8 nzijaawo. Kakati bannange. Abasiyazi batabuzi. Atabukira ku salaamu okwo. Ate nga nabenjala ndabe baluma kati neŋŋamba. Guli kuba mwoyo. Kwambala kyoyo kitomera butomezi. Zino abanga nabo bakaba tukaaba. Babu boda ate olusi batambula nawo. Kuba bajjanga nawe mama Ivoni nga nawo olusi emmere bajjewola nengayi. Kibajja babunye ekivundu. Kwaye bajjanga okulya emmere muri kangeze hoteli etudde ne bujjanga buli omu nayagala emmere n'agirekawo natambula n'agenda. Ate baba bawunye okuvundu ogwo. Bayambala nda pati nga 10. Bajja bakulukuta obubi. Banne walogo nalaba n'amazzi ne gannema okunywa just mazzi. Nawulira ennaku yali muntu mukulu teyali mwana muto. Nawulira ennaku nga yenna yeetadde bipambe mabega namusaba ku studio emu. Nengamba kiki kino nenga tusabe bannange tusabe Mukama atusaasire ensi yaffe. Muno soko nyimbire mukayimbako. Soko nyimbire mukayimbako. Tijuwa kali omwana nzisa obubadi. Mwana nzisa obubadi ankolera binyuma kuba. Juwa kali omwana nzisa obubadi. Ti Genesis tandikirawo with a lot of peace. Pagirawo antabirawo apitirawo namperawo kakis. Kombine ya beauty ye mu face. Muzibu nnyo naddala nga yesaze ka address oh my gosh. Yakwata nakati tanata. Lujina patanze sirimota kuba naye no tanata. Wabulawo nfune kalamata. Lusimulabye bintamirawo kubono ye Juwa. Mulo yimba. Nedda. Nema yakatwa. Yimba olisa bosaba yimbi obutuufu kati. Manya akugamba akatwako nakajja naye omwana Juwa. Omwala. Nga bamuyita Juwa. Amuyitanga Hawa. Yali neiba waffe. Oli yakubyange ngumi. Wakane. Yakugobya ku nju. Mukogo. Tebaveeko tebyali serious. Wonye n'omukwano. Asi nnyo just ngwogerako nnyo ngwagala. Naina Hawa. Kati nga ngende wa mama Nateete. Kati nga yasulanga. Kati Hawa nga ennyumba neighbor. Kati nga Hawa nga tweyagala letwalinga bato. Okitegeera. Awo P7 bichawe. Kati angamba ko P6. Na senior one seba etokubanye. Musajja nera bidandi muntu. Seba otagangene international. Ndi muntu. Nkunyumiza. Hawa twaitwe kwa negwera avuye chite wane but abani atali yaka nayo chemayo kwakolako somewhere. Anyumize nkawulire. Wakati twayina TV wa mama. Neba Hawa tebayina TV. Kati nga tuyina neighbor mulala teacher yayina TV. Nga tulaba obuzanyo bwabera kubukedde. Ina kampango kasayo. Kati jukiro bakali kasawa nga video bameka fena tuba wa teacher munju ene tujjulamu wetu tikikala. Nenga feto yagala ne Hawa love ngetutta. Gwe gwani Hawa ina gwa lyani awo. Kati jukira ina Angelo. Sima Angelo sima bichi. Kati tuba twa film ngaffe eno twayisamu obugere. Ne Hawa P7 ngatuli bato. Weno nakana kabani. Nange yali anyono afena twali batu ate nga Hawa yali ansingako n'obuwamu nenga tuli myaka jejimu. Kuba bali bajati nga kiyaja tiki. Kati nga twesuna keno wansi obugere kati nga tubeera twesuna obugere nga twa film fenga tunyomerwa. Kati ngira ngendo fuka. Nkomawo. Nzirayo nteka ya kagere. Kumbe Hawa je wa kagere. Waliwo ataddewo. Mama. Mama wo? Ye kati nagira ka mama. Simanyi. Naswala. Anti blood naswala. Kati nzeko mawo. Ngira kagere. Nantunulira ati. Tona mutunulira. Weno sibiridde. Nasirika. Oni bukutta. Kati. Musulanga omugamba tufulume mukebweru nsanga wali naye njagala okugambe manju wenju. Emanju wenju. Emanju mu kinabiro. Emanju wenju ku kinabiro. Mfuluma ngana yagamba angamba Hawa wano bishi. Kumbe mama mbuse. Ngamba ono.
sure yali nkola yaffe Nkola ya muyakola wengamba njagala fuka nga nayagamba yagala kola ki kufuka twesange manju twekwatako sipoling maifaza lumbeza olimba yogere ekituufu tewali kiriwo va mu mutwe guno agenze ate kati nkubulira kituufu ku kituufu tewali ebyekitu bimanyi mweyagane nga temugenda nnyo biyoni musobola kale okwekwatako kati tuli awo temagesa bya nali nange nobimanya isimanyi nga tubeera mu kiyigo tubeera mu kinyumyamu bannaye biki maama ajja ekisapatu ajja nakadamba nga yefudda zo okunaaba ekiyigo kyaliko oluggi kokoko muli mu kiyigo anti olutuko lwatwiwa wanatandikirawo kaba atusse nzija nchafuka ofugira sawa namba okubuuka neŋŋamba kakati mpedde wedde gamyuka okubya akabonerawo kankubemuko mama nga kati nga mu lujo so mulaba nayimirira wali banaye yanguwa nze njagala kuddayo olubagezeko mu bulango yanguwa nze nabuuka ne nga hawa gwa bayitaawo kati ate obusiru ng'awulidde eddoboozi lyange ate hawa yafuluma kati naye teyalabisa nnyo kiwani nga omanyi nti maama wa mulenzi ng'asirika tudda munju nga batutegedde ne hawa wetunulako wetutunula wansi kati yali Saturday nensoma ku ssomero ne hawa kati Sunday ekiro saanaaba nga tusula bubudeeka waggulu kati hawa akeera kukoza ne maama we kati nzukuka saawa 3 era kuva dda ndi topu nzukukanya bandi ngenda owulira maama njira maze vayo soba okwolezeko yose nga bahawa bali baliwoza gwenkwana nga nvaayo maama maama nagamba banaye abakazi tulabye era omukazi anakutomera anaalabye omaze ennaku nnya tonaaba kati owunya naye nga ejja olukale saanaabye nga hawa awulira naswala ate yankuba ate ennaku nnya olaka omaze na wiiki kati owunya yali obankuba magi wa hawa hawa yamala ennaku 2 nga tayogera nange sinaaba muswaza nga mama ne lwaki onswaza ate simpita mu nju tombulira kati twali tuyitire ne hawa mama nanziza ku alaati mama wa teyaliwo natugamba ngenda basiba emiguwa mbateke mu muti ogwo mbatwale ku poliisi muyitiridde oba mwagala kwewasa mugere mupangise mwewase mugenda bafunire store mama yakyayisa hawa era wayitawo ebbanga ttono hawa bamuntwalako ne bamwanjula anti wayitangawo abavubuka abakulu kati nga bampita ne bampayo ekido mubayitire bajoga abavubuka ku byalo bajoga oli akuyita kyokka mukazi wenyini gwogambye nti ye wange yali ani kale mukwano gwange yali ani neiba nze njagala neiba gwe bagayi nga bampita etahawa nampayo 3 kyakati boy n'ogenda n'omuyita naye tula wali kabalaza hawa ne bamutokota kati bambi naye yali nga mwana muto naye nga womanya bavubuka ng'ekiwala kigimu kyawa ntwali mu nyiizi biki hawa najja abadde ansumbuwa nze sibagala njagala gwe jime ntondo wala naye nga ndaba sikyalinawo abavuga besombanga apo bazireeta nze sitona baleeta obusaawa nange yawe nagerako mulumulawe wajajja nese buswiti bikimmanyi mmazaayo nasanga ate bamugulira shaliya nga baleeta kati shaliya hawa yatuuka nga ndaba nga toto nga takyampeeramu ddala nga bamukwana ndabaawo nga jime swata mama yanjibwa obuyinji bantwalako hawa era nadamu ne musanga ye mutundwe bambi yazaala n'omwana kati yasetolinga ngamba wakyekiriwa biki naye bantwalako hawa abasavubuka b'oku byalo nagamba singa nina amaanyi
nali byo mvubuke engumi nina abakazi bakyuka omukazi akuwata nalaba akusinga omusajja atanaba No. ekimuto kina toyina sente mama yali agala kundagako Wali tonaba. yali mama yagala kundagako David nedda besi bituufu oyogeredde munaku jasiti omuntu aba akutya akalabba mama bannanga akantu tanaba David anaaba ogwo omusonso gwambalika kasite enkuba etonyamu bwe David wanabye ako ne bobuuza abo abadde awo akoko naaba akate kabulabe taata ate kumanyi kyeyatukolanga ajja n'ababuuza mwana abe nti omunagamba nanabye omunanaga tetunanaaba omunagamba amakulima fena tetunanaaba kati jukira ono abamanyi agenda ogawulya yekaaga nyoga abagamba fena tubifiirwe fena tunanaaba lunga kyokka mwatesiza nze losiyanaba fena tugambe nti kino kyo kakati nemugera kunaaba munabako kabazimbi walaba emujja bakugwantaba muvuddeyo kunaaba tunabye kale jangu wana jamu esaati kati akebero kabaka boli nga wokya onaye mubiri nti ne wano nti ati eno ngalo ziba zakwata nnyo kati akubaluna bakusaasidde bali mayiruno nenga ki ekikuweerawo bakubonya kunaaba okugambye twa wano wabawokya wana wantu wanswazanga mugongo kukabba akaboni ngamba nga tuli bato kati kuba fresh bwendiko mbadde njogerera mu bugundi past nenga jaziga nafuya tonafuya wale kuja kunaaba mulo esaba okunaaba na uta kuyiga ona abasajja abakulu abakazi bano bira abasajja butanaaba omusajja nagamba nti nze ekingo bye wabba wange tanaaba musajja agenda mu mwezi kumutanaaba era ne bannaye bawe kasita bafulamu obutakkanya omukazi bye yagamba bbawe bannaye tanaaba tulina muyira amazzi n'azirika nakuba ekiro kiramba abakazi baswaza omukazi asomera omusajja ebintu naffe ne tuswala nga naffe tutya okutunuulira gwe bagambye ebintu tonaaba biki ebyo bimanyi bye bityo netulira nga tuswaliddeko omusajja munnaffe tanaaba etulira nga tumulabako naffe tuswala kati tuteebereza ye ate abantu abasajja bakulu baba balya nnyo obumiri baba bajagaza ati aba agenda mwezi kumutanaabye asula mu masuka gonna agonoona naye ng'ali akapakuli k'emmere oyo aba asaana kalabba tanaaba amazzi gakola kyabasa mama yannemesa omuwala lwatanaaba toyaba mukyafu omusajja ate nogagula perfume kuba perfume kale nali nebuuza ekintu ekyabazungu abazungu baba badugala engatto kumbe baba bamanyira bambeera yeeri ebisooto bingi ekibali bisooto bannaye omuzungu nalindaba takyusanga tuyagikuba omwaka omuzungu yakuba engatto omwaka nga tagikyusa nga kijama naye ng'alina dola ze engoye tazikyusa yaluwaayo buddugala n'okuno atanaaba nga yeekuba jastika alina obuntu bwe yeekuba n'amala ndowooza mwezi naba batanaabye naye omubiri era abawala bafiira abakazi ne ssente beezira muzungu ate n'abazungu nabo babayala naye omukazi omuzungu ne bw'aba ava eri nga yezoroweeri waabwe najja wano ayinza okukwana abakazi bonna waliwo omuzungu ekenya yasiiga abantu abakazi siriimu akati abamalewo oba yali munasha yasiiga abakazi siriimu naye ng'abakazi so bagamba nti omuzungu alina siriimu bo bamanyi abazungu tebalwala siriimu naye manyi abazungu bonna babagagga omuzungu tasobola kugamba omukazi tasobola kugamba musajja muzungu tugere twekebeze bano abakazi ate aba atuuse ku kirooto kye abatamanyi nti balwala siriimu bano abasinga balowooza abazungu tebalwala siriimu era kale eryagabana nze ntuuse omuzungu yatta abawala bagenda omugwamu ng'alimba wala nga 5 bonna abasize siriimu waliwo akazungu akanfata ku Instagram mbuzi yaddala ebyokulima teokamanyi nakagamba bakayita sharoti tongambako omuzungu n'omu wabiŋambirawa wano nga nzisoogera naawe afterokulimba byannema nkyali gomanyi wamanyira bali abavubuka be mubeeramu eyo n'obakyaza abo ku kibaati tojerega abagesiti bange naye mulo alowongereze sikujereze reality oba twagala amazima omanyi mechaniki omuzungu gwenoonya kifaananyi tekirimu ate nze ndaba obufaananyi uno aliwa Hi Jimmy, what's up? How are you?
So send you big kisses and hugs. Send you much love. Muro. Muro. Akantu akajja ku Instagram yali akola video za Instagram. Ulira kale zani. Igwe Jimmy Muro Luswata. Hello. Linako. Ate ba. Nenga tsuulira. Linako gena ulira. Hello Jimmy. Jimmy Mulo. Banange. Era gamba Jimmy Katumba. Nza Jimmy Mulo. Hello Jimmy. Jimmy Mulo. Nenga yekuba tatu yi. Anti nali manya zirina kumbe nayo talina yadde ebina. Tatu zonna yekuba ebyo batatu. Yafala ku Instagram. Lwaki bekuba kuba bitatu? Simanyi. Nzema hey how nganayo luzungu talumanyi mu Puerto Rico. Nganeba. Zo si muzungu. Mu Puerto tamanyi naye luzungu kati yawa wange sirumanyi bulunye tufaafagana. Lwa bitege ku bitege. Bitege ku bitege. Kumbe naye mufere weli. Can I video call you? Kumbe mufere weli. Call. It's okay. I'm free. How's Africa? Namutako Peter mgana pilot. Peter yamusigura. Peter yali mugezi. Peter yamukutwarako. Oyo Peter bamuzanyirako. Gwe kati omuzungu naye yali mufere. Naka Peter yakuba maka sente. Yakuba ali bweru eyo. Ali bweru eyo. So Peter gwe bamwebyo sagala fujjo. Pakuse. Peter yali amunyonyolanga byoyagala okuba. Nenga noli tamanyi luzungu. Ani Peter. Omuwala. Mwandi wachi wamugabira Peter. Wandi fafaaganye naye. Nafafaagana naye. Nagirawo. Naye abeera mu ghetto zeri. Kati yagira kati yazala daina obwana bubiri kati. Ono muzungu. Naye bamubanda wa kiti ku kiti. Ndaba bitatu. Wa mubanda Katero. Ono kufa. Katero yali amanyi nange ndi bad. Jukira ku Instagram wako ate ku Instagram ntisa nnyo. Yo mwa rumemba. Bane nina pose zenkola nange ekiro ngamba wow. What a shame. Ala Instagram yampaddemu. Enaku zino njikubera kati omuntu waffe tubute. Instagram ndi mubi. Nango bise mu Instagram. Je tuli yalezo mmanyi. Tuku saba Instagram okuba ke. Okuba. Luli nalinga okuba. Gokuba gwamaze gwe. Boy nalabye Instagram yange ngamba wante mayikali ne branding zemu ko nyakati wendi. Olimba nrasizo kukubisa. Olimba lulungi naye te balukiriza ne banyumira lunyumiro yaba challenge sali. Relax. Kwate empola. Okay. Tuli ku muti gwa miyembe gimujengedde. Emirala gikyali mitemera gimu. Tebijja kwengerera kumu. Ojja kuloga mulo. Ojja gamu minati. Kulika abasiyazi. Nabawona era kati ntiba. Tufuna ko musiyazi mulala okuvolo. Tufuna ko musiyazi mulala kuvolo. Wakati zo kupima mune ngambo yalaika musiyazi. Omaite babula. Babula. Nogera mu bbale ero mulava. Ngata abamba bakula bambi bwacho ngate sibaji. Bali abisiya. Ngajasi yakulanga mukazi. Naye era nzo buli yefananiza simemanyiza. Semanyiza muntu ali mu lukyala kyala. Hade so kwemanyiza omukazi ali mu olutomo boy. Kubamba mmanya tujja mmegana. Twetwale. Program eno gomwana Katonda ali ewagiddwa AK Fashions awo kunabuka era bakugu mu byebikumbo oyagala kunyumo oyagala vimba oyagala kubanga Jimmy Mulo oyagala kubamba bagambe nti gwe sababamba gwe sababambo sarubambo ebbanga ato oli wanise wanike ebbanga okomeyo genda AK Fashions wali Haji Karim yagamba nti jangu bakupime meko balina bisector bisecting omubiri gwo smart angle theta smanya angle bichi ne bagamba okusinzira ku ngeri gy'wakulamu jo eno smanya gundi eno smanya ange eno eyekibegabega kyo sana t-shirt bweki kwegamba ogenda okufuluma AK Fashions ngofanira ddala oyo modo gwakula wegomba mulekera okugula engoye ate ne muzinjika mu mazzi n'oluleko omwo olugoye lupya nagulako olugoye dda nagenda n'empoota ngenda okugula olugoye nalugula 10 zange 5 ngenda okulunyiga mu baafu naluleka mu baafu nakomawo na wuzi so AK Fashions yajja kusolovinga ebyo egamba nti nedda sente yo gikozese n'obwegendereza era kozesa sente yo kugatte ku bakugu endabika ennungi kyekitiibwa kyo era endabika ennungi nayo ekolanga ekisumuluzo ennaku zino okugulira enjigi kale tobuzaabuzi bwagenda kunabuka era okunambeza essimu eziyitaawo buli kimu okikole owaayo nga tumaliriza mbadde nsaba
onsabireko ku Ssaala. Badde nsaba onsabireko ku Ssaala. Mirembe Maria, tusabire abaana abato, tusabire abantu bonna abazze batulaba kubanga abantu bakwagadde mulo. Kati badde njatu basabire balina ebizibu bingi ebibatawaana. Kakuze kwa halali. Imbanja nnyo saba Mukama Katonda. Musaba mwoyo naye okwatula wano mbuzaabuza. Tondayika kwatula. Njagala nzije onjatuze kati ntuse waka. Maya nensaba dakika ngana nesina bigambo bya dakika na bisoke gama Mukama. Kulo. Jwati ngate oyogerera nnyo. Kati nkugambye. Kati ate Mukama lwaki ebigambo bikubulanga wano mu mboozi bagamba gwacha asinza okunyumya ku channel eno. Mu mwoyo. Nsobola. Oba toyagala otusa kwatula bubatula bibula. Mbanya wano nga mfukamidde n'engamba. Sitani akuziba emimwa. Sitani. Demon. Tokwa buguyu ate bajja gandi ne mufere. Anti akantu ako kambuza. Njagala ngero ngereko mu church nga nsuulemu. Bajja kukusuula. Njagala. Kusuula. Waliwo abayitirira. Mukama Katonda wo tojja kugwa kubanga ogendayo nakukema. Basikemi. Kulwa kugosoka kuyingira mu mwoyo n'ogenda ebuziba. Nogwa. Batukyalina kikyako. Laira, ze bamanyi ko demoni. Pastor gwe nalaba asula abantu 10 mu seconds bitete. Bambazibu. Nange mbalaba abo nakola bukozi bwati. Nazze eno ne mugwa. Ono yakola bwati namumenya amagumba ako. Allah. Ngasama mpira nakukuwa nogwa. Era nagamba we nagenda mu church ne bankonako n'engwa. Buli nakaja kati niko nanja kukavaako. Nedda naye okuva ku bibi tolina gwoviira ku bibi ebibi obivaako ku lulwo tangaza bulamu bwo bwansi bujja kuva ku kisada kuva ku ki ebyo natwabita ate wano twataawo kasembi okunkola kaliko ogambye kaliwa kali tunekibiya wakivaako nga posti yesembyeyo nze ndi faani wo posti yesembyeyo mubaddemu biba bikaddeyo sibituufu kibelaga okute kibeero wenna olumya awo mba nekyaye gy'olisita kakati toyina kukwata mwenge kubanga kati gw'olisita kati bw'okwata omwenge bano abaana abato abakula baba balowooza nabo okuba abaakabi nga ggwe balina kukwata mwenge ati obuzibu wawe wengenda mu mwoyo omwenge olina kunywera waka tokkiriza na muntu kuba kifaananyi ng'onywa omwenge osobozese bano abaana abato abataneesalirawo nabo okusalawo ekirungi naye bwe bakulaba mu bifaananyi ng'okutta ebbiya oba obainfluensinga omanyi mwana twekyawamu ffe ng'abantu ng'omuntu omulala nga waliwo ebikulya ku mwoyo nga n'ogamba kannekyawe n'onyiiga mu maani kati bw'onyiiga ng'onywera bbiya mu kamera si mu kamera jasikale mbambu bajja kujja okuwa ddiirwa ebyaddala abaana bato bagenda okukeberamu akayivuzizo nga wa igo watasika baganye nti awo yalina obubonero obutali butuufu tetujja muwa ddiiru y'abaana eri musajja mwegezi tusabe nga bwoddamu nkikuyigirize njigiriza kati wewumbe katusabire luyimba n'abagoberezi kyonna gwe kyosaba nga kitasiba nga kigatta ayi mukama olwaliro tuli maaso go nzize ne mukwano gwange olw'ennyiike gye tulina ku mutima tusaba ayi mukama taata ogisangule otuzze bujja otufuula ebitonde ebijja nga bwe wafuula Sawulo gwe yajja laba bwe yajja laba n'oyawulamu ennyanja n'ogabirira bamulekwa ebinyonyi ku ttale emiti emigumba n'ogiwa ebibala naffe tusaba otugabirire bwe yafuula ensiriŋŋanyi emmere y'ebyennyanja naye ng'ate era gwe wazitonda n'ofuula amakovu ebitonde bye eby'ettendo ng'ate bitiisa abalala kyokka ng'ate byonna obyagala okukamala tukusaba ye Mukama taata amagero ge wabiteekako n'ekisa obiteeke ku bulamu bwaffe naffe otuwe ettutumu amaanyi okukumanya amagezi n'okutegeera mulo toweegeziwaza mu ssaala eno
n'okutegeera. Tukusaba Mukama tatufuule bataata b'amawanga. Ebitone byaffe bitutambuze. Bitutuuse gye tutatuukanga. Era bitufuule bannabbi b'emirembe gyaffe. Tutuukengawo tube mukisa. Bawonyezebwe. Basanyuke. Badigide. Era buli kimu kiggwe. Mulo sinayogera ku kucamuka. Badigide. Blessing akaliya ya Mulo. Blessing akaliya ya Jime Mulo. Omuwa omukisa. Omufuule ennamba emu. Amina. Abonyeebonye ennyo n'endongo. Muweemu omusumulule. Kulwa Katonda n'ensi yange mpise mu linnya ly'Omwana omutukuvu. Amina. Ntakuba sasi moyo mukanga. Kali. Alizeyo. Siwemu. Katoyizo okusaba. Yeah. Kato wachokwata microphone. Katusibule mu mpamo gyeyagaliza nnyo. Hello guys. We shall see you later. The next episode. Yeah, Jime Mulo. International guy. Alongside my brother Metan Kilabonga. And I wish you the best. All of you. Keep subscribing to my channel, YouTube channel, Jime Mulo Official. Official day. Keep subscribing to my music. Share it. This guy is driving me full, but we are going.